Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. أبدأ باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله ربه وسلامه عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ما اتصلت عينهم بنظر ووعت أذنهم بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله جل في علاه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tumtendeleza Allah subhanahu wa ta'ala na nyinyi matendo gonna yayaukana Allah subhanahu wa ta'ala munkola yeye bintu na Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu agabira baba musaba wacho Allah subhanahu wa ta'ala nawa naba batamusaba yayaukana Allah agabira baba mujemera ate namma baba mugondera yayaukana Allah agabira abamugondera ate namma abamujemera yamanye engeri gyakolamu ebintu bye tetumubuuza ku ngeri gyasalawo okukola ebintu bye yayaukana Allah nga watukeera ku makya ne tugaana okumwebaza ebyengera byatuwadde asigala era atuwa yayaukana Allah subhanahu wa ta'ala eyatuteerawo ekitabo ekitukuvu Qur'ani nga buli lunaku tulina kyekwatako okubeera nti kitujjukiza butya bwe twanditambudde mu nsi eno yayaukana Allah subhanahu wa ta'ala munkola yeye bintu Allah subhanahu wa ta'ala yasalawani analungama era Allah subhanahu wa ta'ala yasalawani anagenda mu bubuze yafaalu ma yasha Allah akole ekyo kyaba yagadde abalungi abampuliriza Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ebyengera bibiri
ekyobulamu n'ekyokubeera abasiraamu nga tekwali kusalawo kwaffe okubeera abasiraamu okwa Allah subhanahu wa ta'ala akitufuulira okubeera nti kya bulijjo naye nga si kya bulijjo, naye ng'okubeera kwaffe abasiraamu kwali kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala nti tube era ne tubeera, era wasalawo Allah subhanahu wa ta'ala nti tubuveemu era tujja kubuvaamu. Kyova Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi entuufu nti badiru bil amali saliha, muyitirize nnyo okukola emirimu emirungi nga mukyalina time, nga tewannajja kugezesebwa, nga tewannajja kikemo nga kigenda kutwala abantu, omuntu akeera ku macanga musiraamu naye abuwungeese nga si musiraamu. Yumsi rajul mu'minan, omuntu abuwungeese nga musiraamu nga mukkiriza mu Allah jalla jalaaluhu, wa yusbihu kafiran, ate bukeere ku makya nga mujemu nga ayawukanye ku ndagaano ye ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wekibanga kiriwo ekityo tulabye nti buli kijja wezibira innovations ezijja wekuba okukyukakyuka kw'ensi okujja, buli kijja kigezaako okutujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati lwaki tetuteekamuko ku bwangu, lwaki tetubeera sensitive mu kukola kwaffe okw'emirimu emirungi nga tukakasiza ddala nti olunaku lujja kujja tukankanyizibwe tufune ebikeme ebigenda okutujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina ab'eŋŋanda zaffe bangi nnyo nga yali musiraamu ne bamusomesa ddiini, n'asomera mu ssomero lya ddiini n'ategeera Allah subhanahu wa ta'ala, naye n'ava ku busiraamu. Lwaki? Kubanga taata we yasalawo awasa omukyala atali musiraamu, era amagoba g'ekini gakomawo ng'omwana akuze. Nga taata we wamulagira okusaala yalowooza nti taata we amukaluubiriza, omwana n'ava mu busiraamu. Tulabye abantu bangi nnyo abavudde mu busiraamu lwa bintu bitono nnyo, olw'okubanga nti babadde bayaga bawankawanka. Era kyovula mu dduwa ze tulina okusaba Allah ne tukaatiriza nnyo, ya Allah tukusaba oleme tuteeka mu biseera bituleetera kuwankawanka, oleme kutuleetera nnaku zigenda kutuleetera kuyuuga. Allah subhanahu wa ta'ala tukole okusalawo okugenda okutujja mu ddiini. Tusabe nnyo Allah atunyweze aleme kutuleetera biseera bigenda kutunyeenya bituleetera okuwankawanka okuyuuga mu ddiini, tutuuke ekiseera ng'obugumiikiriza tebumala nga tulina kwekaka kugumiikiriza. Era ng'ekyamazima waliwo situations, waliwo embeera ezijja mu bulamu ng'obugumiikiriza tebumala, obugumiikiriza bwokka tebumala, naye ng'olina kwekaka kugumiikiriza. Kyova olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man yatasabbar, yenna eyeekako okwegumiikiriza, yenna eyeekako okugumiikiriza, yusabiruhu llah, Allah amuwa obugumiikiriza. Mwana asobola okufa, mukyalawo n'agenda naye n'agenda mu kkoma, abaana balala babanja fiizi ku ssomero ne bakuleetera ddiiru nga ya shiriki yakumpanya yakulyaza amanya musiraamu, ng'ekyamazima owankawanka embeera ze olina kubeera munywevu okubeera nti ogiyitamu. Naye tulina okusaba Allah jalla jalaaluhu aleme kutuleetera mbeera eyo. So nabwe kityo mu kutendereza kwaffe Allah tulina okuteekamu obwangu. We should be steadfast in our remembrance of Allah, knowing that time is going to come when we are going to be shaken by the temptations of this world. Tulina okubeera steadfast, tulina okumanya nti akadde kagenda kujja ng'obugumiikiriza bwaffe bugenda kubeera nga buli ku stake, nga Allah abunyeenya abugezesa alabe nti tuli bagumiikiriza ekimala. Kyova olaba Allah abuuza mu Qur'an, am hasibatum an tadkhulu ljanna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ekyo kibuuza Allah kitubuuza. Allah atubuuza nti am hasibatum an tadkhulu aljanna, tulowooza tugenda kuyingira bulingisi ddana tugiyingire olw'okuba tuli basiraamu, tugiyingire olw'okuba twasaala. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum,
nga Allah tabagezesezza nga tabawadde bintu ebyatuuka kwabo abaabasooka. Massatuhumul ba'sa, bafuna ebizibu bingi nnyo, wadharra, omwali endwadde, obwavu, wazulzilu, ne bakankanyizibwa ku nsi eno n'abalabe bwabwe, hatta yaqula rasul, mpaka omubaka wa Allah n'abo abakkiriza naye bwe bagamba nti mata nasrullah, okusasira kwa Allah kujja ddi, okutaasa kwa Allah kujja ddi. Allah yabazzamu amaanyi n'abaga nti ala, mazima ddala okutaasa kwa Allah karibu, kuli kumpi. Fino tetusobola kubitegeera. Lwaki? Kubanga ffe ensi twagidisconnectinga nayo, naye gwokibuuza ali e Palestine kati yasobola okugamba nti mbutuufu Allah abakankanyiza. Ffe tubyogerako bwogezi nti ekiri e Palestine kyanjawulo, kitokote, naye bwe bakirimu be basobola okukitegeera nti ffe mu Uganda tukaabya kyejo olwokuba waliwo abatukuba buteke mu maaso. Ekyo kyejo waliwo ababeera mu kizimbe wekiti nga akimanyi nti essaawa yonna bakikuba bomu ne kigwa, naye naasigaza obusiraamu bwe. Ne mubalaba mu vidiyo nga bali ku kigambo kimu, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, atumalira Allah subhanahu wa ta'ala, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Vidiyo ya trendinze, musajja bamukubya amasasi, alwanira waabwe waka butaka, alwanira busiraamu, ne bamukuba amasasi, tebamulinze kumalayo shahada, ne bamukuba. Nejjukira Allah agamba yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya. Allah alungamya abo abakkiriza, abamukkiririzaamu n'ebyo bye yassa, bilqawli thabit, n'ekigambo eky'obulungamu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fil hayati dunya, mu bulamu obwensi ne bawangalira ku la ilaha illallah, wa fil akhira, ne mu kaseera ak'enkomerero nga bayawukana n'ensi eno ne ku lunaku olw'enkomerero. Kati abo be bamanyi kibayita okuyuuga. Kampala tetumanyi kuyuuga, Kampala tetumanyi kuyuuga. Mumuli basuubuzi mwakandulamuko eddoboozi omulundi gumu lwa byakusuubula bino bya ssente, nga era tukimanyi bulungi teri kigenda kukyuka, era twakimanya nti teri kigenda kukyuka, naye ne tutta ennaku zaffe ne tuzittattayo. Naye waliwo abantu ng'obulamu bwabwe bwakyuka e Palestine, abaana ne babatte ne bakulaga omwana nga takyalina mutwe, ne dayipa ze zayambadde, pampa zaalimu nga takyalina mutwe, bomu egukubye ne gwabika ne guvaako. Kati kibayita okukankanyizibwa. Kati obukkiriza bwaffe osanga tebunnaba kukankanyizibwa ku leve etutuuka ku wanka, osanga tetunnaba kunyenyezebwa ku leve etuuka nga Allah subhanahu wa ta'ala tuyina kumulaga nti Allah twekaka bwekasi kukkiriza, twekaka bwekasi kugumiikiriza. Lwaki? Kubanga tetunnakankanyizibwa kimala kulaga Allah nti tusobola okugumiikiriza okusokkako wano. Naye Allah sigala atuwa zirako okusalira wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abalungi abampuliriza nkulaamira neeraamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kitabo kye tuli mu kusoma, mu bayizi be tusoma nabo bakiyita khutuwatu ila saadati, omuwandiisi yagamba nti dhanna ba'dhu nnasi anna saadata fi lmaali wathara, abantu balowooza nti okwesiima n'essanyu biri mu kubeera na ssente, bitiibwa kuba na bingi, fi lmansibi waljaahi, kuba n'ebintu nga bingi. Waliwo abalala abanoonya okwesiima nga bakunoonyeza mu haramu. Weekend weba etuuse ng'eno ng'omusiraamu ogenda mukusanga mu kivvulu, ogenda musanga mu bbaala, tusanyuka, bulamu bw'ensi bumpi. Naye omuwandiisi agamba nti walakinna saadata, naye kye bayita okwesiima n'essanyu, lan tunaala illa bitaqwa Allahi jalla fi'ula. Tosobola kufuna kwesiima okugjako ng'okufunye mu kutya Allah jalla jalaaluhu, wa bitaatihi, n'okumugondera, wa taatu rasulihi, n'okugondera omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Era kyova olaba Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba nti okutya Allah n'okumugondera n'okumutegeera huwa jimaa'u saada, yekkuŋŋaaniro ly'okwesiima, wa asluha, n'emirandira egy'okwesiima n'essanyu. Kati okutya kwaffe Allah tekugasa Allah nti tumutidde kati alina kyagenda okweyongerako, la, n'ekigasa ffe abatidde Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Kigenda kutuleetera okutebenkera mu mitima gyaffe. Lwaki? Allah agamba mu Qur'an, ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله كما تبانك mwabakiriza muti Allah era mwogere ebigambo ebyerufu ebigambo ebirungi we munakola ekyo Allah ina kyasuubiza kubanga atumanyi nti fe abaana Adamu ibuni Adamu ayagala nnyo mugambo ekintu naye nga alina waafuniramu kati agamba Allah yuslih lakum a'malakum ajja kusoobwangu mirimu gyaffe gye tukola. Abasuubuzi twetaaga obwangu mirimu gyaffe si bwe kiri. Kati Allah akuwa ddiiru n'agamba nti wonaatya Allah n'obeera mwerufu mu nkola ye y'ebintu yuslih lakum a'malakum buli kyonna ky'okwatako n'ossaako engalo Allah agenda kukifuula gold zaabu agenda kyanguya weeba sola ng'ogiyingidde gwe oba olina okutya Allah n'okumukkiriza egenda kwanguyira weeba bizinesi n'ogiteekamu okutya Allah yuslih lakum a'malakum Allah agenda kubanguyiriza buli kye mukola wayaghfir lakum dhunubakum tagenda kukoma ku ekyo waliwo ebiyitira Allah agenda kubitusonyiwa. Waman yuti' llah na buli yenna atya Allah n'amugondera wa rasulahu n'omubaka we n'amugondera n'akolera ku ebyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yaleeta n'atazuula mu ddiini faqad faaza fawzan azim ajja kuba yeesiimye olw'essiima olunene. Kati kyekiri kituzaayo ku kwesiima nti okwesiima mu buli kimu kyetukola tukujja mutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Abanungi abampuliriza bunudun sab'a tugenda kwogera ku nsonga musaavu Allah zanatusobozesa okwogerako ze tujja okukomako fi ziyadati rizq ensonga ezisobola okutuleetera Allah okutwongera rizq bunudun sab'a fi ziyadati rizq. Naye ensonga enkulu mu nsonga ezireetera Allah subhanahu wa ta'ala okutwongera emaali ne riziki n'atugabirira qira'atul Qur'ani al-Karim okusoma Qur'ani ekitiibwa. Wakad ya'jabu as-sami' naye omuntu ayinza okwebuuza ma alaqatu qira'atul Qur'ani al-Karim enkolagana eriruddawo mu kusoma Qur'an wa ziyadati riziki n'okweyongera kwa riziki. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'aleeta hadith egenda okukakasa nti mu kusoma Qur'an mulimu emikisa n'okweyongera kwa riziki n'agamba nti albaytu alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an ennyumba gye basomeramu Qur'an. Bino bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam wama yantiqu anil hawa tiyayogeranga bigambo byakwagala kwa mutima gwe in huwa illa wahyun yuha yayogeranga ebigambo nga biva wani Allah jalla jalaluhu. Kitegeeza nti Nabbi wagamba nti ennyumba esomebwamu Qur'an albaytu alladhi yuqra'u fihi alquran ennyumba gye basomeramu Qur'an ewuwe waka yakthuru khayruhu ebirungi muyo byeyongera wayuwassau ala ahlihi negaziira bannannyiniyo wayuwassiu ila ahlihi negaziira bannannyiniyo watahdhuruhu almalaika malaika nezijjula mu nnyumba eyo watahjuruhu shayatin shaitan nezisenguka mu nnyumba eyo. albaytu alladhi yuqra'u fihi alquran ennyumba esomerwamu Qur'an amaka ago gasomeramu Qur'an yakthuru khayruhu ebirungi muyo byeyongera wayuwassiu ila ahlihi negaziira bannannyinimu watahdhuruhu almalaika malaika nezijjula mu nnyumba eyo zireese emikisa okuva eri Allah watahdhuruhu shayatin shaitani neziva mu nnyumba eyo nezigisenguka. nene opposite ntuufu albaytu alladhi la yuqra'u fihi alquran ennyumba yo nga tegisomera mu Qur'an kusande we mubadde waka mukuba music mukuba zi oldies music yakillu khayruhu ebirungi muyo bibeera bitono wayadhiqu ala ahlihi nefundira bannannyinimu watahdhuruhu shayatin shaitani nezijjula mu nnyumba eyo watahjuruhu almalaika malaika neziva mu nnyumba eyo. hal hunaka awdah min dhalik waliwo ekisingako ku ekyo kyoyagala. naye era mu hadisi endala Anas bun Malik atunyumiza nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba
inna alqur'ana mazima ddala quran ghinan bugagga la faqra ba'da tewali bwavu busobola kusinga quran tewali bwavu busobola kutunkana quran inna alqur'ana mazima ddala quran ghinan bugagga la faqra ba'da teri bwavu bujjango maze okufuna obugagga obuli mu quran wala ghinan duna teri bugagga bujja kusinga bujja kujja mu quran lwaki allah yagamba mu qur'ani nti kitabun anzalnahu mubarak ekitabo qur'ani twakisanga kyaki nga kyamikisa kitegeeza nti omukisa gwaffe tuba tugwagala tulina gujja mu qur'ani ekyamazima wona asoma qur'ani eyekitiibwa ikhtarabta min allah ojja kudda eri allah subhanahu wa ta'ala ejja kukusika ekuza eri allah subhanahu wa ta'ala ate wonadda eri allah ojja kumugondera ate wona agondera allah subhanahu wa ta'ala kafaaka bisaati rizq allah agenda kukumalira ensonga za riziki allah agenda kukumalira ensonga za riziki allah subhanahu wa ta'ala waliwo ekibuuzo kyabuuza mu hadithi alqudus nagamba nti yabna adam abange mmwe abantu wano tayita basiramu bokka ayita n'abatali naga yabna adam abange mmwe abantu khalaktu samawati wal ard nze yatonda eggulu n'ensi nze yali injiniya nze yali poota nze yali fundi nze yakola byonna munaku mmeka fi 6 ayyam ennaku 6 teri akeedi wano gyebazimbira ennaku 6 allah yatonda ensi n'ebigirimu n'amagulu gonna n'amalayo thumma stawa oluvanyuma n'atebenkera ku namulondo ye fi 6 ayyam munaku 6 kati allah abuuza wemba nakola ebyo ayuini raghifa aishin asuquhu lak kisobola okunnemerera okubanga buli lunaku olina kyolya olwaki ffe tetubiraba olwokuba biri automatic buli lunaku okeera n'okola olwokubanga bizinensi yeekola gwe tekikugira mu bwongo obwo nti waliwo abalala abatakola ate lwobadde obubi ng'otandika okukissa ku kibuga kyonna leero sente zibuze mu kibuga kyonna nedda zibuze wuwo jamaani kati watyo allah subhanahu wa ta'ala wakola so nabwekityo qur'ani mu maduuka gaffe tuleme ziteekanga waggulu mu bushelfu zibeereyo nti zinaleeta emikisa ekinyusi kirimu kusoma qur'ani si kugiteeka mu shelfu nti batugamba qur'ani weebeera mu kifo ereeta emikisa nedda okugisoma n'okugikolerako kyekireeta emikisa eyo point esooka point eyokubiri okusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam kusaalira omubaka sallallahu alaihi omu ku basahaba ayitibwa sumra atunyumiza nti omusajja yajja wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti njigiriza ebintu nga senga nabikola nja kufuna emikisa ne riziki nabbi namugamba ku nkomekero ya hadith kathratu dhikr okuyitiriza okukola adhikari wassalatu alaihi n'okunsalira tunfidh faqr kujjawo obwavu hadith wegamba ku nkomekero ya hadith kathratu dhikr okuyitiriza okukola adhikari wassalatu alaihi n'okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam tunfidh faqr kujjawo obwavu sonamwekyo okusalira kwaffe nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina okubeera nga tukwongeza nekubeera nga kuyitiriramuko lwaki kubanga tulina kyetukola kitwagaza allah subhanahu wataala ensonga yokusatu nga nkulu okuwasa jamaani okuwasa bangi muffe nga tetuli bafumbo naye nga tuwangala nga abafumbo wallah nga tetuli naye nga tuwangala nga abafumbo lwaki wafuna gwobeera naye nga si mukyalawo naye allah subhanahu wa ta'ala atusuubiza mu qur'ani n'agamba yakunu fuqaraa yughnihim llahu min fadli bana babiri abagenda mu bufumbo we babeera nga baavu ng'embeera si nnungi yughnihim llahu min fadli allah ajja kubagaggawaza mu birungi by'ayina kati mwe mubiteekamu endowooza yammwe amwavu kati agenda kutuleetera ki omwana we yagala mutunda butunzi womala oyongere kapito mu dduuka lyo olemwa nti tuwasala kyamaguzi nedda kati onazza okumuwasa ne mumukaluubiriza
lwaki mwagala byamaguzi gyoli gwe gwajja ewaabwe bakusaba sente ezo ennyingi z'osaba ne mulemesa abantu okufuna abakyala. Ekyokubiri, lwaki okuwasa kutono nnyo ennaku zino mu bavubuka kubanga bye bandi expectings okusanga mu bufumbo babiraba babifuna majjanan bwereere. Ekisambya kiraba ku bwereere, yeegatta ku bwereere, buli kimu ekikula ky'omukyala kiraba ku bwereere. Kati kyekyandi mukubiriza okuwasa kubanga essanyu alifunye tannaba nakuwasa. Akabenje kajja mu kutesitinga bangi, osigalawo ng'onoonya omutuufu. Bonna mbagezezaako naye omutuufu simulaba. N'owangala mu mbeera eya kyeyoneenere ng'oli awo. So okuwasa kuleeta risk. Lwaki? Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti buli muntu wayingiwaza abantu balabirira ne Allah ayingiwaza riziki ye, kubanga eyitira kuggwe nebatuukako. Buli wobeera n'abaana nga baweera ne riziki yo yeeyongera kubanga Allah aleeta eyooli naye eyitira mu ggwe. Kyovala abasajja abagezi abaganda batugamba nti bw'oyongera okuwasa ate ofuna emikisa. Lwaki? Noone mukyala zina riziki eyiye, si gwe agabirira ebitonde. Kati abavubuka tuwase bwe tuba twagala okyusa mu mbeera. Buli wobeera n'omuntu gw'olabirira entegeera ye y'ebintu ekyuka, entegeera ye y'ebintu ekyuka. Naye bw'oba toyina ng'ate otuuse ng'ate osobola ng'onoonya mutuufu, weeyonoona. Kinawe kityo obuwangazi bwo bukozese bulungi ng'onoonya Allah subhanahu wa ta'ala okugabirira ng'oyitidde mu kuwasa n'obeera muntu wa buvunaanyizibwa. Nammwe abagaba emirimu, nkimanyi woba ogabira omuntu omulimu omubuuza oli mufumbo, kitegeeza nti omuwa ng'osinziira ku bantu balabirira, era ekitiibwa okimuwa okusinziira ku bantu balabirira. So nabwe ekityo abavubuka n'abatannawasa wano ng'okyatya, Allah yakusuubiza nti iyakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlih. We munaabeera baavu ne muyingira obufumbo, Allah ajja kubawa ebirungi mu ebyo by'ayina. Ekyokulala, relationships zaffe ng'abavubuka tuzijja ku social media. Teri ateeka mukyala we ku social media okujjako nga baawukana. Ekyo mukirabye naddala TikTok. Shaitaani ekoledde fujjo ku TikTok. Buli ataddeyo mukyala we ku TikTok baawukanye. Era maama wo mukyala wo maama wo, abasajja TikTok tugyetaaga kuba tukolera business. Naye abakyala baagala kuzinirako mazina. Allah waakusaasira maama wo mukyala wo muganda wo muwala nga takozesa TikTok oba nga tajoonoonirako, aba akwadde ebirungi bingi nnyo. Kubanga era mwana wattu mulimu era bagikozesa nga bagikozesa bulungi, si bwe kiri? Kati ate abangi be bagikozesa obubi. Kati relationship yo, enkolagana yo ne mukyala wo n'omwami wo tugijja ku TikTok, tugijja ku mitimbagano. Allah ajja tuteeramu baraka kubanga abataagaliza bangi ku sayidi eyo. Ekyokubiri, buli omu alinda we mugwa, ate ng'ekyamazima bagwa ne baawukana era mukimanyi. So nja kumaliriza kutuba yange ensooka nga tumaliriza n'ensonga ey'okuna ereeta risk, Allah okwongeza mu risk. Amazima abavubuka, abasajja bakoze business mabateeka mu business zaabwe. Amazima, obwerufu, obulambulukufu obutabaamu makoona kyekijja okukuuma waali nga buli omu akwesiimisa, buli omu ayagala kuteeke mu dduuka lye olituulemu. Naye bangi mumwe bakuteeka mu dduuka obaza wenfuniramu ne weesasula nga tebannakuwa, n'omaliriza ng'olyazaamaanyiza nannyini dduuka. Kati amazima, obwesimbu, Allah akwongeza riziki, kubanga teri muntu agenda kukuwa mulimu nga toliwa amazima. Akutya kyovola abamu kumwe mba mugaba emirimu mufuna recommendation eri gye yavudde yabadde yeeyisa atya. Kati bwe bakwogerako ekikyamu oba tokyalina akwagala. So nabwe ekityo mbakubiriza abavubuka, bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akwongere riziki, akwongere omukisa, beera wa mazima buli we bakuteeka, ate obeere muntu wa buvunaanyizibwa.
ekyo nkigamba nnyo abasomesa eri gye tubeera nga tusomesa. Omuzadde waba akwadde omwana we, omwana mutwale ng'omwana wo, lwaki obeerewo amazima eri omuzadde ataddemu sente empitirivu nainvestinga mu mwana ono amusuubiramu bingi. Kati naawe beera wa mazima engeri gy'okwataganamu n'omwana ono, kijja kwongera risiki n'abantu abalala bajja kwesiga. Bangi mu bavubuka nga wafuuka muyiribi naye watandika oli mu dduuka lya muntu, naye olw'okubanga wayagala okubuuka okusinga nannyini lyo n'omubba, kati gwe wabba wali olowooza agenda ggwa, ye naasigala ng'agenda mu maaso, naye erinnya lyo mu kitundu kyonna mu Kampala yenna ne lyonooneka. So tubeere ba mazima mu bizinensi zaffe. Kyangenda okusembyayo abakozesa abantu, omuntu wooba omuleese ng'agenda kukola ekintu nga kiri specified nti agenda kwera lujja, nga sente z'omusasulira kwera lujja, kasita omukubisa engatto kyo kiri haramu, kasita omukubisa engatto zo kiba haramu, olina okumusasula okukuba engatto, si kukozesa mukozi wo nga kalogoyi yajja kulima naye gw'ogamba ayoze emmotoka, gw'ogamba akuba engatto zayoze n'engoye ezeewammwe. Ne bano be mukozesa mu kibuga yajja kutuula mu dduuka kutunda, si kukimira mmere, ekyo akikola kweyagalira, si kumutuma tugenda leeta emmere. Tomusasula kukuleetera mmere, omusasula kutuula mu dduuka ali okukola sales. Kati ekyo tukyawule, tuleke kujoga abantu olw'okuba gwamusasula. Alina okubeera ne JD, job description, nti wajja kukola kino era kikolo kituukirize, kuba naye waatakikole kukituukiriza ajja kuba akulyazamanyiza era ajja kumaaja mu maaso ga Allah. Kati naawe onaamukozesa ebitali bibye ojja kusasula. Kati buli kyonna kyogenda omukozesa nga tekiri paati ku pulaani ku kye mwateesa, please kisasulire. Aqulu ma tasma'un fatub ila Allah, fatub ila Allah. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abalungi abampuliriza, tutunuliddeko ensonga nnya ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza okulaba nti atuwa risiki neyeeyongera. Ensonga ezo twalakeeza ennya zikuyambe okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akwongera risiki, era mwana wattu Allah musabe. Allah musabe, yakusuubiza nti wona musaba ajja kukuwa. Abantu batusuubiza nti ngenda kukuwa sente leero naye n'omukubira amasimu nga takyagakwata, naye Allah wakusuubiza aba ajja kukuwa. Aba takeereye, aba alina pulaani gy'atambulirako, wa huwa khairul makirin. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubeera omuteesiteesi. Kati Allah takeereye, musabe omunnyonnyola ensonga z'omugaye Allah njagala kino. Kyova Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti udu Allah, musabe Allah wa antum muqinuuna bil ijaba, nga mukakasiza ddala nti Allah agenda kuwa, natalina mukubuusabuusa. So ne bano betutwala kuwumula, tutwala abantu ku Kaaba ng'ebizibu bye kyamazima watuuka ali ebizibu bye bibeera nga 5. Njagala sente, baana, bulamu bulungi, bigwereyo mu bigambo nga 5. N'atuuka ekiseera Kaaba n'atuula ng'agitunuulidde butunuulizi. Nga jamani nga tosaba, seeka birabika biweddeyo, ng'agitunuulidde. Namwe baali bagenzeko mu njulira. Allah omulaajanira, abamu ne bakaaba n'amaziga, n'awulira nga kyeka ekiwanga kikaze. La wallah. Omu ku bamanyi b'Obusiraamu yagamba nti idha aradta an tad'u Allah, waba oyagala okusaba Allah, wa idha aradta an tatluba min Allah, waba oyina ekintu kyoyagala okusaba Allah,
fatlub minhu kama yatlubu as-sabiyyu as-saghir. Musabe ng'omwana omuto wakusaba ekintu, mutabani we wakusaba ekintu n'akaaba. Waqifu ala babihi wabki, yimirira ku mulyango gwa Allah okaabe. Kama yabki as-sabiyyu as-saghir, ng'omwana omuto wakaaba. Kati tubatwala abantu okukola umra, n'asaba ekyewunyisa olusi bakyala bammwe tubatwala okukola umra n'atakusabira. Abamu tebamanyi na kusaba dduwa. Wamulaba oli yateekawo selfie asabira bbaawe ave mbwenzi fujjo. Kati tusabe Allah nga tukakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okutuwa. Nammwe bwe tuba tututte ku umra, bw'otuuka wali eri ng'ebigambo ebyokwogera biweddeyo, ng'ebigambo ebyokusaba biweddeyo, saalira nabbi, kola adhikaari mpaka we bikomawo. Kubanga wetukoma mu Uganda tutandika okwejjusa nti kale singa nasabye kino, kale singa nasabye kino. Ate ekyokulala mbakubiriza okukola umra kubanga Kaaba terimba. Allah talimba. Yagamba nti idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna, ennyumba eno twagikola nga mathabatan linnasi, buddukiro bw'abantu. Uganda aganye, Russia aganye, America aganye, n'oddukira ku Kaaba wa amna, n'okufuna obukuumi eyo ku Kaaba. Kati Allah munnyonnyola ensonga zo ng'otuuseyo. Njagala okubategeeza nti tuli mu nnaku eza Dhul Hajj, zo zatandise. Idi yaffe tugisuubira okubaawo nga 16 ku Sande. So nabwe ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti simanyiyo nnaku ng'emirimu emirungi w'ogikolera mwezi ennaku mirungi era gizitowa mu maaso ga Allah ng'ennaku zino ze tulimu eza Dhul Hajj, naddala ezisooka mu Dhul Hajj. So nabwe ekyo abaagala okusiiba musiibe, abasoma Qur'ani mwongereemu, abakola emirimu emirungi mwongereemu, muliise ku bantu emmere, abantu mbayise bulungi. Nyongera okukkaatiriza ekigambo ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kimu kye tukola, mu bizinensi zaffe, mu nkolagana yaffe n'abantu, mu nkolagana yaffe n'abantu baffe ab'ewaka. Bakyala bammwe mubasaasaanyizeeko ssente, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti okusaddaako okusinga annafakatu ala al-iyal, okusaasaanya ku bantu bo. Teri nsonga ekuweesaayo ssente mu masjidi nga mukyala wo talina ngoye za kwambala, teri nsonga ekuweesaayo ssente mu masjidi ng'omwana wo teyeeyagala. Ssente muzisaasaanyize ku bantu bammwe, mulyoke mujje muzisaasaanyize mu masjidi. Abantu bammwe balye bulungi, abantu bammwe beeyagale, abantu bammwe bafaananeko bulungi, kubanga okusaddaako okusinga kweko kwe tusaddaakira abantu baffe, abantu b'omu nyumba yaffe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم إليك مددنا أيدينا وفيما عندك أعطمنا رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أي الله سبحانه وتعالى تكسب otugondeze eddiini yaffe nga y'ensonga enkulu lwaki watutonda. Otugondeze eddunia eno gye tuwangaliramu ereme kutunyiga kutujja kukutendereza. Ayi Allah tukusaba otugondereze olunaku olw'enkomerero, tukomewo mu maaso go ng'otusiimye. Ayi Allah tugondeze okufa kuleme kubeera kwa ntiisa, kwa kikangawa. Ya Allah kuleme kubeera kwa kibwatukira, otutte tukusange mu maaso go Allah ng'otusiimye. Ya Allah tuwe okwenenya nga tetunnafa. Ya Allah tuwe okwogera ekigambo la ilaha illallah mu kaseera k'okufa. Ya Allah tuwe jjana nga tumaze okufa. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فأقم الصلاة.
Is she right?